ez'enjawulo. Tuzze twogera ku bulyake, tuzze twogera ku kubba ssente y'omusolo, ku bubbi obukute wansi ne waggulu. Abantu abamu nga babibalaatiramu nga babitwala ng'ebyolusaagiriro. Naye twebaza bannansi kubanga amaloboozi gasigala gayimuka. Mwalaba abavubuka nga beekalakaasa march to parliament, ne babayoola ne babakubakuba n'ebirala, naye kimaze ne kyereka nti baali babakubira bwiriri, baali babakwatira bwiriri. Naffe baali bayita amannya nti gwe walana sipiika, gwe Ssenyonyi toyagala ono, gwe activist ono, bano aba civil society, nti simanya abali b'ebisiyaga be batukumamu omuliro. Kati amazima gatandise okuzuuka. Nali ntakulembera akakiiko ka Kosase nga tulondoola Uganda Airlines, ekitongole ky'ennyingi eggwanga. Ne tulemerako ku nsonga ez'enjawulo ne bwe yali akulembera ekitongole ekyo Mukyala Jennifer Bamutulagi. Abantu abamu ne bagamba gwe Ssenyonyi owala n'omukyalo oyo owala n'abakozi ba gavumenti ne banno. Netugamba naye obujulizi buno lwaki temubugobera ne mukola ekituufu? Bwe twatandika okwogera ku bubbi obuli mu paalamenti ne bagamba gwe Ssenyonyi ne banno abo ba activist n'abalala muwalana sipiika temumwagala. Netugamba naye obujulizi buno lwaki tebukolebwako? Twebaza Katonda nti twetegeeredde. Abaali batuyita amannya kaakati ate nabo batwegaseeko nga bagamba naye buno obubbi ate nga bwa kika kya waggulu. Luli baali bagamba nti neffe tulimba ntituwaayiriza, naye kati batwegaseeko mu nsonga zino. Era kirungi amaloboozi gaabwe gatandise okuvaayo obudde. Era nkubiriza abantu nti bw'oba olina ekintu kyoliko ng'okikiririzaamu kiremereko. Wayitawo obudde abantu ne balaba ensonga gy'obaddeko gweremerako bulemerezi. Kakati ekyamazima omukyalo ono Anita Anet Among abadde mubbi. Ge mazima kati buli omu agalabye. Naye ffe tugamba nti si ye mubbi yekka. Era bwe tuba twagala bannayuganda bakkirize nti kweri nti kaakati luno olutalo lwa kulwanyisa nguzi, ababbi bangi. Yinsonu sipiika abadde sipiika Anita Among abbye ebintu bingi. Tuzze tubyogerako nga bwewa kontrakiti zino, ssente buwumbi na buwumbi nga bwaziteeka ku akawunti z'abakozi ba paalamenti nga bazitwala ewuwe oba baziteeke mu besimenti, nati byonna tuzze tubyogerako nga mubiraba. Era yes ni basanyufu ffe abamu tuzze twogerako nga batuyita amannya kaakati bizuuse nti ge mazima. Naye tugamba ababbi abalala gye bali bangi. Mujjukira ensonga y'amabaati. Ababba amabaati baali bangi, vice president, sipiika, prime minister, baminisita bangi. Babba amabaati agaali galina okutwalibwa e Karamoja. Naye ali mu kkomera ye Agnes Nandutu yekka. Nandutu simuwolereza kubanga naye mubbi abeerereyo ddala mu kkomera. Naye si ye mubbi yekka, si ye yabba amabaati yekka, abalala bo nga tebaakwatibwa ku nkono. So kaakati yali sipiika Anita Among simuwolereza. Era nyiize ali mu kamuli ka kkooti bamuwozese kubanga alina eddembe lye rights ze nga suspecti, bamuyise mu prosesi atwalibwe eruzira. Asangeyo abantu abamu be yasindikayo, waliwo be yasindikayo nonanvumye ono simanya njogeddeko nti simanya omubiri gwange kufaana bubwe bukutina ki, ne bawamba abaana ne babayo ne babatwala eruzira. Twagala agenda abasangeyo. Naye si ye yekka. Kakati bannayuganda bwe baba bakukkiriza nti kweri luno olutalo lwa kulwanyisa nguzi, baagala okulaba nga n'abalala nabo banoonyerezebwako nga bakubibwa mu mbuga z'amateeka. Twagala okulaba ekitongole kya paalamenti nga kinoonyezebwako, parliamentary commission. Twabyogerako wano bingi, saabisa awaadi ne beeyongera n'endala, saabisa awaadi n'ebirala. Abakozi abamu engeri gye bayingira paalamenti, gye baweebwa ebinyiririmu, abamu tebatuula nayo naye bafuna omusaala. Nga ku lukalala kwali ng'omukozi era afuna omusaala gwe buli mwezi, naye talinnyako ku paalamenti. Kati ebyo byonna twagala birondoolebwe ekituufu kibeeyo. Awo oli abannayuganda bajja kukkiriza kubanga ebbanga lino lyonna Mwai Museveni azze nga awagira enguzi. Yagamba IBD ababbi baleke tobagendako nnyo, bonna obalemerako sente ze babbye bajja kuzitwala awalala. Oyo yagamba nti alwanyisa enguzi kweri. Abamwetoolodde bonna babbi n'abawolereza. Mwai Museveni yali ekyankwanzi n'ababaka be
n'agamba nti ababaka bano abamu bantuukirira era ne bankubadde babba buumi na buumi ne mbasonyiwa. Dira osalawo nti ono omusonyiye ono tomusonyiye, bonna babbi batwalibwe mu mbuga z'amateeka. Kati kyetwagala okulaba ku nsonga eno, kubanga ffe tetukkiriza nti gavumenti eno eri serious mu kulwanyisa enguzi. Twali wano wiiki eziwedde press conference wano nenkwata akazindalo neŋŋamba nti ono omukyala Anita Among engeri gye yeeyisa abba ssente empitirivu abeere ne ssente naki yayagala kudduka kuvuganya ku kifo kya pulezidenti gye mujjako awo, sayagala akuŋŋanya ssente empitirivu zanaakozesa mu kalulu n'ebirala n'ebirala. Era oba oli wano batandika okumulaba nti ono engeri gye yeeyisaamu n'engeri gy'atambulamuko alabika ayagala kifo kiri ekinene. Kati ogwo guba musango gwa Nnaggomula eri Mwami Museveni ne famire ye. Kakati oba oli awo bagambye nti ono ayagala entebe ennene ate nga n'obubbi mubbi, katumuyooli tetuli basanyufu nti omu ku babbi bali mu kumunoonyerezaako, naye tugamba nti n'ababbi abalala nabo banoonyerezebweko. Awo tutegeere nti palamenti kati eri siriyasi ku nsonga zino, era abakyamukiridde ensangi zino ti kakati NRM yatuwadde sipiika omulala lubagala yabeere sipiika. Omuntu yenna ateekebwawo ng'akimanyi nti Mwami Museveni ne famire ye bantaddewo, amateeka newankubadde aba agamanyi aba agenda tambulira ku ntole zaabwe, ate nga ekyo kikyamu abalina otambulira ku mateeka. Kati kyetwagala era tugenda babuulira ffe nga ebifi enteekateeka ze tulina ku nsonga zino, kubanga tukkiriza nti bannayuganda baagala okulaba abakulembeze basobola okwesika. Bannayuganda baagala okulaba sipiika nga sipiika atambulira ku mateeka, sipiika nga tafuuse nampulira zibe, nga sipiika yagamba ababaka gwe shut up, sit down, tolina byogera ebirimu amagezi. Bannayuganda baagala okulaba sipiika ng'ali ku nsonga za bannayuganda. Bannayuganda baagala okulaba sipiika ng'awa bannansi ekitiibwa. Bannayuganda baagala okulaba sipiika n'omumyuka we ng'ensonga eziriwo bannayuganda zasosowaza, so si kuleeta mateeka. Mateeka lino lireese litagete ng'ono ono ayogera nnyo tuleeteko etteeka, bano aba NUG batusumbuwa nnyo tubateekeko etteeka. Bannayuganda baagala okulaba obukulembeze bwa paalamenti obuli ku mulamwa ogwa ssemateeka yaffe, obuli ku mulamwa ogwa bannayuganda. Ensonga lwaki ffe tugambye nti ensonga eno tutunulibwamu, kubanga bannayuganda baagala obukulembeze obusigika. Ensonga ezo tugenda kuzibanjirira. Muzikirize mu kaseera kano mpite omukulu ateekerateekera ekibiina kyaffe Secretary General Honorable David Lewis Ngomboya ajje ayogere gye tuli.